waliwo okujogebwa mu Uganda okususe omuntu waba ne accession ku basirikale oba ayina oluganda ku first family oba ayina engeri gy'apossessinga amaanyi agajoga abanayuganda ku ttaka. Mbadde sinnakutegeeza kantu kakulu mu kintu kye baakola. Baagula bwe bamala okugyayo eka 14 mu any part. Omukulu Anatoli Kamugisha ne munne Amanizi bazikyusa okuzijja mu ekazi baziteeka mu hectares nziramu. Bakyusa eka 14 zino ne bazifuula hectares. Bw'okonvatinga eka 14 into hectares omalya ng'olina eka 30. Bamala ofuna ekyapa kino Banatoli bagenda ku ttaka Mwakulayiti basanga ettaka lya Kasagga famire nga ddene nnyo okusinga weriri ku kyapa. Kati awo bayiya amagezi balijja mu ekazi balizza mu hectares. Amani agamba Kasasa nti ettaka ku gurawundi nga ddene. Amanizi agamba Anatolia Kamugisha nti ekibangirizi ky'ettaka okimanyi kye twagirayo ekyapa mu any part kinene okusinga we tulowooza nti ettaka nga balizza mu ekazi nga balaba balina wanene nnyo. Ne batandika okuyombagana eritali lyabwe ne beetwala mu kkooti. Omusango guno guvudde 2,000 okuva 26 omusango weeguli. Anatoli akozesezza buli kisoboka. Kati abantu abagamba wafuna simanyi mwagula kibanja. Ladies and gentlemen, abali ku ttaka eryo mu Akurayiti, famire ya Kasasa teyina tabbu ebonye nnyo era bo bali wiringo bawuliriza bamanyi kye mwayitamu muli mu ddabo Jopade. Naye kumbonaabona gye babonye tebaagala muntu yeesigirize ku ttaka eryo nga kkooti zimaze okukola ruling. Bagambye batya? Babayita mujje muteeseganye musobole okufuna mutual understanding by now. Kubanga Anatolia Kamugisha na nyini Akurayiti bamubanja biliyoni kati yes 2 n'ebyenda bimwetokota. Eno olugero ngenda dduba nnyonnyola mutegeera abantu abamu nti we come with nothing, fight for everything, you get everything. N'ofuna buli kimu n'olumya buli omu n'okuba abantu emiggo n'oyisa abantu obubi ku kintu ky'otajja nakyo nga si kikyo. Kino kye mbagamba nti tujja ku duniya ne tulwanira buli kimu n'ofuna buli kimu n'omaliriza ng'olina buli kimu. Wallahi billahi tallahi n'ofa buli kimu n'okireka n'oddayo nga bwe wali. Lwaki tufiira ku duniya eno n'obonyabonya famire y'abantu emyaka 20 n'oteeka ku ttaka abantu ab'ebbeeyi famire n'ekwegayirira bambi n'ogaana. Mukulu Anatoli kankoboolere nteekene wano otegeere ekyo lyani nti Anatoli kankoboolere gwe afuga gwe n'olowooza olw'okuba Museveni gye gwe Anatoli Kamugisha kikwanguyira okwogera mu Lunyankole. Muganda wange kankubuulire Kamugisha ne wooba oli kazini wa Museveni ku ttaka ogenda kuva mu Akurayiti nga ne waliwe waguza Diana wasigaddewo. Diana buli muntu tamulinaako buzibu naye Kamugisha famire y'abandi ojja ggiwa ettaka eryo kogambe apiiru kolagewa. Abantu bangi abayimiridde ne famire ya Kasasa kuba terina kyeyina nti oba tuginoonyaamu ssente nedda wabula okuwulira obuwulizi nti waliwo okujogebwa mu Uganda okususe. Omuntu waba ne accession ku basirikale oba ayina oluganda ku first family oba ayina engeri gy'apossessinga amaanyi agajoga abanayuganda ku ttaka. Kamugisha Anatoli ojja kwekanga nga ate mulekerawo okukozesa first family. Kamugisha Akurayiti mukozesa first family. Era mmanyi Muhoozi, era mmanyi Janet, era mmanyi Natasha. Kumbe first family tejoga bantu. Kanzije
first family ne batulugunya abantu. First family ya Museveni tebonyabonya abantu. Temwogeza ku family bubika Mugisha Anatoli. President Museveni ne family tebagamba nga ko kuba abantu emiggo obajje ku ttaka. Okubeera ng'omanyi Diana Natasha Patience tekikufuula kabejja ku ttaka ly'abantu. Oyina ettaka lyo nga mu estate yo toyina ssala ly'abalala olw'okubanga olowooza mbu first family ekumanyi. Museveni tawagiranga ku bantu kutulugunya bannaabwe ku ttaka olw'okubanga oli munyankole. Nedda ebyo byammwe mu byerimbiramu eyo ne mulowooza mujja toteeka abasirikale b'eggwanga mu bintu bya yettaka ka Mugisha. Kino njagala okukulabula. Toteeka abasirikale b'eggwanga mu ttaka. Mumanyi okukima abasirikale ne mulimbalimba abantu be mumanyi. Oli n'akuwa abasirikale nga lowooza ogenda bakozesa kintu kirala n'otuuka ku ttaka n'otandika okukozesa abasirikale b'eggwanga okkuba abantu emiggo ku ttaka eritali liryo ka Mugisha Anatoli. Ka Mugisha Anatoli nannyini Akurayiti. Njagala otegere nti ne bw'ogenda ng'opangisa abasirikale b'eggwanga ng'obakozesa, time has come after 20 years. Ojja kuwuddiza famire y'abandi ettaka. Njagala kukakasa. Temukozesa first family mulimba. Kati abantu obatiisatiisa kubanga ku ttaka eryo waguzaako Diana muwala wa pulezidenti. Tewali amuyinako buzibu, yagula mu butuufu, wamuguza ikezi 2 era zeeraga bulungi. Abantu abawangalya ku ttaka lya Akurayiti erya mwami Anatoli mu estate. Njagala obbalabula. Ettaka lye muliko mwaligula miliyoni agaaga kati ya miliyoni ebyebi. Family ene yagala muveeyo mujegatteko mwogerezeganye. Newe munaasigala na Anatoli ka Mugisha nti mulinda apiiru nga kooti 2 high court ne supreme court baasala mu favor ya family eri. Let me tell you what will happen. Apiiru bajja girinda nga bwe balinze emyaka 2. Naye senga apiiru egaana okuyitamu n'ennyumba gye wazimba bagenda gitwala tebagenda gikuwa. Eyo ultimatum ekola ki? Eriwo 1. Eyo ultimatum namba ki? 1. Naye njagala obbagamba mwenna abantu abalina estate mulekeraawo okukozesa erinnya lya first family ka Mugisha Anatoli owa Akurayiti. Lekeraawo okukozesa erinnya lya pulezidenti. Lekeraawo okukozesa erinnya ly'abaana ba pulezidenti. Lekeraawo okwewola amagye g'eggwanga n'ogenda ne gakubaakuba abantu. Eno vidiyo ejj'omutuuka kuba jj'okkugoba baafaanda Anatoli. Tebaagalya ddala muntu ayonoona linnya lya famire ng'obonyaabonya abantu ku ttaka ng'okuba abantu emiggo. Lekeraawo pangisa amagye g'eggwanga ogaggyayo mu disguise n'ogatwala gakuba abantu mu Akurayiti. Si yeggwe nannyini nsi eno. Akurayiti ka Mugisha nkubuulira abantu babuulira ebintu temugaana obbiwulira nti ojja ku nsi nga tolina ky'oyina. Wava ewammwe nga tolina ky'oyina. Masikini nga tolina ky'oyina olunda mulunda busa bwante. Omulimu gwe mukola kuyoola busa. N'ova eyo nga tolina ky'oyina. Mujjukira ebintu bye mbagamba nti ojja mu nsi nga tolina ky'oyina. Ka Mugisha Anatoli yajja Kampala nga talina kyayina. Ate sidda nnyo recently wano kubanga Akurayiti bano beweepankako baagigula mu 8 ozze mu 2,000. Mumaze kufunawo kaweerero nti Museveni aluddeko. Okitegeera Lake Fools nawe ne bajja ne batunda ente ne bajja nti kati nawe otulugunya abantu. Anatoli ka Mugisha lekeraawo okukozesa famire ya pulezidenti. Lekeraawo okulimbalimba abantu nga wooli attached ku famire ya pulezidenti. Famire ya pulezidenti tetulugunyangako muntu yenna ku ttaka erirye. Ekyo njagala okirabula abantu bonna abali ku Akurayiti ku ttaka lya mukulu Anatoli ka Mugisha. Walifuna mu bukyamu walijja ku famire n'ojja ng'ogeta Minister of Lands yakkiriza nga wagirimbalimba ne mukyusa ettaka ne mulizza mu hectares erya famire eno. Ladies and gentlemen, tujja yimirira neno famire era ng'abantu nja babuulira step by step. Kati nkubuulidde engeri gye yajjayo ekyapa mu any part. Yakimanya n'okimanya nti bajja mutegeera. N'afuna omuntu n'amuwa ssente akimugireyo eri munda ne bamala ne bagabana ettaka eryo. Owulidde
mulekerawo leeta amajege gwanga noba ng'olina ebizibu by'ettaka n'okwerimbika mu linnya lya pulezidenti. Kamugisha ffe tulaba pulezidenti tetuli banyankole naye toddaawo era tumulaba tumulaba pulezidenti. Abantu bangi abakozesa erinnya lyo ne bakuba abantu emiggo. Abasirikale abawa abantu bano abasirikale ne bagenda ku mataka ne bakuba abantu. Nammwe baafande mwegendereze, ensi ekyuse. Toyina muntu gw'ojja kuba ku ttaka nga siriryo nga wava juze n'ekisolo n'ojja wano mu Kampala omaleka abantu emirembe ku ttaka. Wallahi Anatolia Kamugisha kankubuulire kino, ojja kuba ng'olina ssente ozirulubanira nga w'oyagala, obe n'ekikomera oleeta abasirikale bakuba abantu weefuule mbu oyina memba wa First Family. Naye wallahi billahi kankubuulire Kamugisha Anatolia ojja kufa slow painful death. Ojja kufa slow painful death olw'ebintu by'ozookola. Obulwe n'abantu weewuunye obadde ofa ki n'ensi, ate bamalirize nga tebakuziise mwakulayiti kuba tebasobola. Balina okuzzaayo ekasagama, simanyi ntoloko, simanyi mitoome eyo yonna gye mwava, eyo yonna balina okuzzaayo, si mwakulayiti. So mubeere bakkakkamu nnyo. Pulezidenti Museveni afuze ensi eno emyaka aga, toyina wali omulabye nga yeepankira ku bantu. Towulira nk'omwana wa pulezidenti ng'ali mu kubonyaabonya abantu ku ttaka. Mwana ki? Abantu bajja olw'okubanga banyankole ne beefuula ng'alimba mbu simanyi First Family emmanyi, First Family emmanyi, n'agenda ng'atawaanya abantu ku ttaka. Pulezidenti agenda otuuka nga talina nakyabimanyiiko, ne beerimbika mu Genosale, ne beerimbika mu Hozi, ne beerimbika ku baana ba pulezidenti olw'okuba mu nyankole. Ekyokuba mu nyankole tekikufuula nti olina attachment ku First Family. Banyankole bangi bali muno bacupa ddebe. Kamugisha Anatoli lekeraawo ebintu ebyo, n'abakuwa abasirikale nabo bajja bakyusa, n'abasirikale babakuggyeko kasita okozesa obubi abasirikale ku ttaka. Ng'ogenzi Anatoli tumumaze n'enkya bwentyo. Congratulations General Muhoozi Kayine Rugaba, webale kufuuka kyofuuse, oli wa ttabbu, bantu bakwagadde, ocelebrate nzokoze ebintu by'enjawulo bajje ne batakola n'ocelebratingako nga bakuwadde obwa Geno, abantu ne bavuga amamotoka. Thank you so very much. Ebyo muntu mu nsi byaluubirira, naye abawagizi b'enjala ng'ebaluma nnyo. Allahumma salli. Oba walese security bayinako abaana enjala y'ennyama, naye ennyama nagikakasizza e Uganda. Ennyama owangula akalulu, waliwo abasajja abapepenga n'ogamba wallahi ejja mujjamu erinnyo abe nga akyaluma akayi akantu kayingire mu linnyo lye papa. Afirika tukyafugibwa nnyo. Bwe tubanga enjala ye key factor, abantu abalinamu ku ssente bakyatufuga nnyo. Nze nalabye enjala. Allahumma salli kabira, ng'omuntu omulabire ddala aludde ku nnyama naye nga tamanyi na nnyama ki, n'akwata agasavusavu n'alyoka agayiwa mu kamwa, olubuto lulyoke lumulugume ekiro kiramba. Saagenze nze isima sikyayiwa photo opportunity galanga mulaba mukwano muli baakabi nnyo, naye nga General Muhoozi weeyongera okugaba ku nnyama. Abawagizi b'enjala ebali bubi, bayinza n'otuuka okulonda ne balonda abawadde ennyama bali abaana babadde n'enjala. Allahumma kabira, oba security bayinako. Omwana ningamba bannanga akantu tekamujjaamu erinnyo lya bbeeyo singa ennyama, ng'enjala eyiwali. Omuntu alina ssente akyagenda nnyo fuga ensi za Afirika because okulowooza kibabeerera kidala nnyo. Kati olabaawo balina General Muhoozi, kati atituuka kuba Nuupu enjala ebaluma. Nze nagenda ku Nuupu nalaba enjala. Nalaba enjala ku Nuupu we nagendayo ng'abaana bonna beegaaya bwegaaya nga alina oluboolwa. N'ogamba babagaaya biki naye nga njala. Ojjayo emitwalo 5 ku Nuupu bw'oti
n'olyokola babo bennyini ne basooka beekoona eŋŋuumi lwa mitwalo egi 5 omuntu alumwa enjala kizibu nnyo omuteeka mu decision making position. This is why kiri risike nnyo okulonda president mu Africa via popularism, kubanga musobola okufuna omukulembeze atali mutuufu naye ng'abantu bamala gakola ki galonda. Nze nalabye enjala eyabadde ku bantu ebbongo oba security bayinako, no offense, saagala bawaayiriza ati bebbo naye nga nze nalabye ku njala sijja nakwata mu baketi ng'ayina omukono n'ogeza omugamba nti togenda bbombo. Jalla jalaalu lwotegeera internet akkiriza vidiyo ziba zivaawo gwe recording abo kyoli recordinze kimanye ikyuli tebasobola kunzikiriza mmalayo mboozi ya ttaka. President wa Facebook abantu bwe naye enjala ebaluma wabalabye wano e Dubai nga bonna balabika njala, tekuli muntu yenna eyabadde next Bobi Wine nga talabika njala, bapeeruuse muno mwonna njala nyingi. Kati oyo talina right thinking mind to make a good decision. Ogendera mu ggwanga mujje mumala galeekaana mujje n'omuwoozi abawagizi bo nabo bali ku bannayuganda abalina enjala. Twalabye enjala ebbombo oba emmere yabamaze oba tebaagirwaniddemu, nawulidde balwanira n'akasente. Ebintu ebyo senga Toyota watwekwatako, senga tukyapangisa bantu. Kati laba bamaze okulya ne batandika oyomba otupangisiza bupangisa kumbe senga mugenda mukola ebintu mu butuufu tiimu chairman mujja kulaba nga temwetaagisa kupangisa sapooti. Muyina okukozesa abantu abali mu traka ndiemu nammwe naye mmwe mwagala biguddewo. This is why mugenda kwesanga mu bizibu bwe bityo. Abantu bamalengo okujja bagambe mwaguze bagule, temwetaaga kugula bantu no, weetaaga boogezi naye mubeewala, mwagala mubyekolere amaddu omululu kumbe nga toli born to do that. Kakati ebyo bye musanga abantu ne bajja ne babalabisa simanyi batupangisiza kakaaga tebakatumye n'otuna noga kati bino biki? Bani abali mweno strategy ya tiimu chairman ebalabisa obulabisa jeno bamuwadde obwa jeno agenze bomba lowooza support weeri support mpangise bupangisa ate nga support ya jeno weeri abawagira jeno mubalekawo ne mugere ne bakajajjatta. Kye baatuswazizzaako kwe kulya ennyama nga abatagirabangako. Allahumma wali okuvulubana obuvulubanya obadde otya nga talabanga ku nnyama ayinza n'ogikuttirako. Abantu omuntu alumwa enjala to that extent tebalina kuba mu decision making processes, especially nga birimu okulizoninga. Wano kyandibadde kirunye president ne bamulondera mu parliament civil upright thinking people in the society. N'ebino ebya General Kalulu tumala galonda. Omuntu alumwa enjala naye najja nti naye ayagala kulonda, olondesa ideas, alondesa njala, ayagala lya ku muceere. Nze saagenze nakoowa ebyebifaananyi nze olina okumpita ng'ompitidde papas naye ebyokujja simanyi tuyimirire mu foto simanyi ddala nze ekyuli ogenda wenyizenyize simanyi ogenda ku mukolo otuuka wali security Chairman Toyota nkwagala nnyo tiimu MK Dubai, mbaagala nnyo tiimu MK Dubai, mwebale byonna bye mukola. Ndi tiimu MK Dubai. Oli otya Yuga Fresh etutusako programu eno etukyakalanyiza by internet naye nga we mumanyi mwebale nnyo munnange era ne internet ng'ekyankalanye era waawo nkyabalabawokko. Ekituufu kiri nti genda ku Yuga Fresh wali mu Amsterdam bagobere ku website yabe nga weri ku page yange, telephone number, WhatsApp call, bajja kuleetera emmere ku next of your door. As you order today, your delivery will be to you tomorrow. Early, quick, delivered, precise. Yuga Fresh. Team MK Dubai muli mutya mwebaleka pata akalungi nnyo akabadde organized ke mwakoze
kansanyusiza ennyo. Internet etukozeemu bubi. Yes, internet etukozeemu. Balamu yategese. Balamu akyuseemu abantu enjala kukwata we batyo mu nnyama ebyo byonna biri baberi kimuteekewo service point naye omusajja yakutte bucket emba bannaye nga bayina emba bamwe abajjeewa maama n'omumma ennyama ayinza okutuga abasajja babadde n'ennaku okusika naye ng'ekifi kyakutte mutwe gwa mwana muto. Allahumma salli, ennyama yalaga wala. Tafadhali toda tiwandyako ennyama fadhali nofa tumusango gw'ennyama maama tegugwa malojjo kyobuuza nze buuza Nantongo. Liverpool muli mutyanga temugoba Mohamed Salah tebalina mupiira. Cristiano Ronaldo kalekodi ke omwana yakajja agenda kamenye era ndiyabuzaayo ayina oteba gola 43 mu myaka 16 okwenkana Ronaldo goals yakateeba. Ronaldo ndowooza yanyize. Anyway, awo tuvuddewo internet etawaanya nnyo kangende ku kirala.